Jaden tannafa Jaden ekikutaasa kimu kufa. Bano abantu benda bali kubanja bano mala nise kukola mu comedy ekikutaasa kufa. Bwatu wano emwatulimba kono omuvubuka Jaden mbwagenda fa. Nasanze Jaden ng'avuga emmotoka neba nemwatu ba. Ebya Jaden byeyongedde okubeera nga bitabukira ddala. Akaseera ketusiriikiridde entertainment industry nesooka tugijjako amaaso mu time y'okulonda. Kijjukire issue ye yagenda okuvaayo nga almost tutuuse mu kaseera k'okulonda, abantu ne bagiwa hype. Kati ate ebyokulonda campaigns we zaatandika ne bajjamu omuliro. Saawa zino kyetuwulira mbu baamusanzeeko ng'avuga emmotoka, of which kituufu asobola okuvuga emmotoka either ye oba nga si ye. Okuvuga emmotoka nange osobola okunsanga nga nvuga emmotoka naye ebeera yange oba ya muntu mulala. Okubeera ne sikosezi tebamugamba muni atalina kubeera ng'avuga mmotoka. Okubeera ne sikosezi tebamugamba kubeera mbu talina linnya nyonyi. Okubeera ne sikosezi tebamugamba muni atolina genda mu bidongo. Okubeera ne sikosezi tebamugamba mbu tolina kulya nnyama nkoko. Okubeera ne sikosezi tebamugamba nti tolina kuseka kumwenya oba kusanyukako ne banno, nedda. Nesooka olira embeera nga bw'erina akazito ke bamutaddemu okusinziira ku mbeera sofa eriwo ng'ate updates ku bulwadde bwe abantu tebanaba kubeera nga bagifuna mu butongole. Bwatu wano emwatulimba kono omuvubuka Jaden mbwagenda fa. Nasanze Jaden ng'avuga emmotoka neba nemwatu ba. Abakuŋŋaanyiza Jaden nabagaba babba ne munvuma era oyo Junior alina omutima Jaden nga tafanga. Eyakuŋŋaanya sente za Jaden ne bannayuganda mubbiddwa Jaden mbu yali agenda fa myezi ebiri namusanze asitudde ekikazi. Jaden yabadde asitudde ogukazi nga gusava. Nze wenategeera nti Jaden mulamu wano Kasuku we yakola ebyo ebintu bye simanya luseke nyamunyamu nga Jaden alina ekikazi anwa bbereya waazi n'endongo. Jaden tannafa Jaden ekikutaasa kimu kufa. Bano abantu benda bali kubanja bano mala nise kukola mu comedy ekikutaasa kufa. Balyoke bagambe nti bannange byali bituufu. Abaakubalira omuzannyo baabala omuzannyo nga guli short term ate ne bataguwa finishing ennungi bwe bwongo bw'aba YouTuber. Nga sinagenda mu maaso na Jaden nabagamba okujjanjaba amajinni buli atawaanyizibwa amajinni ku bwereere mu mwezi gw'okubiri bwereere tekuli ssente. Buli Lwakutaano Lwomukaaga ne Sande, buli Lwakutaano Lwomukaaga ne Sande gakuba gefudde endwadde bazikebera tebaziraba naye bubonero bwa ndwadde gawoola gakwogererako gakola majinni gokka. Tuleeta mu lubaale tuleeta mu ki tuleeta mu ki majinni gokka. So Jaden akantu ke baakuwa kaali short term kyali kizibu kukawangaalirako, kyali kizibu. Nze sifuddeeyo oba byali bituufu oba byali bikyamu ng'abakubanja kye bali mu kukola, naye ekinannuma nga ssente nga bwe wazisonda ate muzigabanye ne ba master plan abapulaninga ebintu ebikyamu.
kwegamba otwaleko kitono ng'ate bo bakuliiriddemu. Musonze milioni 2 otuteeka 5 150 kibulidde mu bbo. Gw'ofiibiriddwa, gw'omazeewo omukisa gwo gw'obuyambi, gw'oyonoonye erinnya lyo, gw'okoze eki? Kyekinnuma ekyo. Naye ebisigaye tebinkwatako. Naye nga kano akazannyo kaali kangu kakuwunzika. Singa tewagenda mu ddwaliro n'ogenda nga wa pasita, waliye kuteeka kande, waliye kutaani, ne balowooza mu pasita yakusabira n'otereera. Bannayuganda baali bangu bakuwunzika. Kati Raita yali mufu.